Tukwaniriza nate ku mukutu gwaffe ogwatusomera ennaalo. Tukyagenda mu maaso n'olugero lwaffe olwa gulumayaguza era nga tukyali ku muko ogusooka okugamba nti okubonaabona si kufa. Ku mulundi guli twali tukyekenneenya embeera za Ziwambaza era nga tutegedde nti alina omwagalwa. Newankubadde Ziwambaza teyali mwejaasi oba yadde okuba omukyakaze, naye era yalinayo ekiwala ekyamulyanga obwongo era ekyamuwummuzanga ebirowoozo ng'akirabyeko. Baali bakiyita Kasifa, naye ng'ebwayise gye kipangisa omuzigo kyali kisinga kumanyibwa nga Bbulaaka. Kyali kiwala kya musituka nga kibi kibijjigiri ekikutuuza n'endiga ku ttale, naye nga bwe baalugera nti ekyagaza omubi omulungi takimanya, n'ekyasendasenda Ziwambaza okwagala Kasifa kizibu okutegeera amangu, ate ng'omukwano gwabwe tegwali guno ogw'olusaagosaago, wabula guli gufanfe. Okuva bwayise ne Kawempe bwe kiri kinnya n'empindi, Kasifa teyamalanga bbanga nga tagenzeeko Kawempe wa Ziwambaza, wamma n'atuukiriza n'olugero lw'Ekiganda olugamba nti atambula sserebu ng'eyakwana ogw'okumpi. Yali ayize n'enjogera y'Abannakampala egamba nti ono Kampala bw'osumagira tebabega. Awo yagambiranga nti bw'olagajjalira omulenzi gwo, naddala bano abaaleera abaakaasa mmeeme, wejjuukiriza tokutte mulya mpiki. Bano abakazi ba Kacoka n'abeesomye bati, bonna amaaso ge bakutte mu ngalo, bw'otabudaabuda mulenzi wo n'omulagajjalira, weesanga tokumye lubugo nga lubaale mubbe. Olwamalanga okubirowoozaako atyo, ng'anaabako ng'ayambala, ng'akisamudde ne kugenda Kawempe wa Ziwambaza, era oluusi n'oluusi ekisimuka gye yakikwatiranga. Ne ku luno Kasifa yali asuze wa Ziwambaza. Mambya yali esala, Kasifa n'azuukuka okufumbira munne yali agenda ku lugendo ka caayi. Yanyeenyanyeenya Ziwambaza n'amugamba nti lukka weeteeketeeke, obudde bukedde, ate n'amubuuzaako nga bwe yasuze. Ziwambaza yasitula omutwe n'atunula awaali akatuli mu bbaati we yalabiranga ekitangaala. Kituufu ddala obudde bwali bukedde, naye otulo twali tukyali mulimu tungi. Omutwe yaguzzaawo n'ayongera okusika bulangiti ng'azza ku mutwe. Olukubakuba lwali lutonnyerera ebweru nga n'obuti bungi. Mu kiseera ekyo Kasifa yali afulumizza sigiri ku kifugi agikume asobole okufumba caayi. Yagenda okudda mu nju, yasanga Ziwambaza akyengongomese mu buliri, kwe kumuyita mu ddoboozi ery'eggono nti toofa, zuukuka, obudde bukedde, mpozzi nga tookole. Ziwambaza kwe kuddamu nti kanzije. Kasifa yamugamba nti amazzi ag'okunaaba nga taddeyo mu kiyigo, onoolwawo gajja kukuwolako. Ziwambaza yaddamu nti kale kanzije. Yagogonoka mu buliri naye nga tayagala, yavaamu lwa n'akola ntya. Bwe yamalira okunaaba, okusanirira enviiri n'okwambala nga n'ekyenkya kiwedde okutegeka kirwali kimulindiridde. Olwamaliriza okwambala, ng'atuula ku kyankya na munne ng'amatama gatandika okufunya bikonde, yasooka n'anywa ggama y'obuugi, ate oluvannyuma n'anywa ebikopo bya caayi 2 nga bw'aliikiriza n'ebiwayi bya muwogo yali asuzeewo. Obunyonyi buba bukaaba n'agamba munne nti kaŋŋende, era n'amwebaza ekyenkya. Kasifa yabuuza munne nti onookomawo budde ki? Ko Ziwambaza nti simanyidde ddala budde ki. Tulinayo ebintu ebigenda ewala ddala ng'ekabaale, Tororo n'eggulu, okuggyako nga bantumye wano okumpi ng'Ejjinja oba e Masaka lwe nadda leero, era ojja kundabiraawo. Nnyo olaba sikomyewo ng'omanya nti ngenze ku lugendo luwanvu. Okwogera ebyo nga n'okuyimirira ayimiridde agenda. Kale, Mukama akuwerekere era akuzze bulungi. Ziwambaza ng'eno bw'anula kabuuti ye ku musumaali yaddamu nti
Kale naawe Mukama kuume okutuusa lwe ndidda. Ziwambaza yayambala kabuuti ye n'afuluma. Kasifa yamuwerekereza obugambo nti tambula bulungi mukwano. Ziwambaza yaddamu nti kale bambi. Yafuluma enju n'ayolekera ekifo yali agenda okulinnyira emmotoka. Yagenda ng'ayita mu bukubo obufunda nga bw'abalaamiriza ku nsebenju z'obuyumba obwali bwegottese ennyo okutuuka lwe yatuuka ku Mwasanjala. Abagguka bw'ati ku Mwasanjala ng'alaba bbaasi eno kabandola eyimiridde awo abasaabaze we bagirindira erekedde Kampala n'asambyako. Okutuuka ku bbaasi ng'abasaabaze abaliwo wali balinga munyeera. Baali bawemberedde ku mulyango bwe basindikagana nga buli omu ayagala y'aba asooka okuyingira si kulwa ng'afikkira ebweru. Bawoozanga kimu kyokka nti obuntubulamu bufiiriza nga bweno bwe basindika bannaabwe nga bw'oba tolina ndasi oba lubiriizi lugumu odda ku bbali n'obatunuulira bwe banyigana. Abasaabaze abalala beeyongera okutuuka bajja batebateba okutuuka awali bbaasi nga bonna baweevuma ng'obuweewo. Abasaabaze bwe baggwera mu bbaasi ne Ziwambaza n'agiwalampa n'ayimirira awo mu lukuubo. Akade kaavuga omugoba n'asimbula bbaasi. Omusolooza w'ensimbi yagenda nga awagaanya mu basaabaze ng'abasooloozaako ensimbi n'okubawa obutikiti bwabwe. Bwe yatuuka ku Ziwambaza n'amubuuza nti ate ggwe olaga wa? Ko Ziwambaza nti awo nga ku kyuma ekikola embazzi mu kitundu ky'amakolero k'omusoolooza nti siringi 3 nga nvungise. Ziwambaza naye teyeenyonyongoza n'azimukwanga. Omusoolooza olwazifuna ng'azigatta ku zinnaazo mu ndyango ye ng'amuwa akatikiti. Bbaasi engeri gye yali ekubyeko obugule abasaabaze teyeeyongera kuyimirira kwongeramu balala. Abasaabaze abaali bawemberedde ku kkubo naddala ebwayise bbaasi yabayitangako kkuutwe. Mpozzi yayimirirako awo ewandegeya nga waliwo abasaabaze abaviiramu awo. Abasaabaze abo olwavaamu bbaasi n'esimbula yeeyongereyo. Teyalwa n'etuuka mu kibuga. Obudde nga bwe bwali bukyali enkya ennyo, abantu abaali ku nguudo mu kibuga baali bamunaganwa nga n'ebidduka bitono. Bbaasi teyalwa n'etuuka ku kyuma ekikola embazzi. Ziwambaza we yali aviiramu era n'avaamu. Okuva awo bbaasi we yamussa okutuuka w'akolera waali kumpi era yatambuzaawo bigere. Olukubakuba lwali lukyafuuyirira. Ziwambaza yatambula n'agenda ng'akutula mu makubo ag'obuwunjubunju okutemya n'okuzibula nga gusse ku mulyango oguyingira mu kibanda kya kampuni gye yakoleranga. Yagenda butereevu ku woofiisi ya Nampala waabwe. Yabawanga emirimu egy'okukola. Woofiisi ya Nampala yali nzigula era nga ne Mwami Peter Kulazikulabe Nampala waabwe ateeredde bubya ku ntebe ye. Ziwambaza yayingira woofiisi n'amulamusa nti wasuze otya nno ssebo? Ko Peter Zikulabe nga bw'abbulula amaaso okuva mu kitabo kye yali awandiikamu nti bulungi mwana wattu, gwe wasuze otya? Kawempe atugamba ki? Ko Ziwambaza nti Kawempe abadde mulungi, tewali mutawaana gwonna. Mpozzi empereerwa eyo gye mpulidde ebitali birungi. Kulazikulabe yeekanga n'abuuza Ziwambaza nga n'amaaso bw'agamusimbye nti bitya? Ko Ziwambaza nti naggagga waayo oba omumanyi? Gwe bayita Byandaala, mugagga nnyo bifeekeera. Munnange nno mpulidde embu gakyala kimpadde gaamuyingiridde ne gatematema ab'awaka ne gabanyagulula obutabalekera kantu. Nnyinimu ye teyabaddewo, alina amaka ag'okubiri era gye yabadde asuze, naye bwe babadde awaka gakkondo gaasaze bali ne gakirako agasala ente ey'okulya. Eky'omukisa baabadduukiridde mangu, abazigu ne batwalibwa Ntyagi kyokka nga gw'omunyago gwabwe baakuuliise nagwo. Abateme baatwaliddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka nga nakati gye bali bapookya. Naye mbu bw'otuuka waka ogamba nti tewali yalaamye. Kulazikulabe kwe kuddamu nga yenna munakuwavu nti ate ako nga kacwano.
omuntu n'okola ebyo ng'olowooza nti onoobeera bulungi, kazza empiiri ezaagala ebyendula zikutunuulidde. Singa nno batwala ebintu ne bakulekera obulamu, naye okugirira ebibiri obulamu n'ebintu, omuntu alabye. Kozi wambazza nti tulabe n'ebizibu by'ensi. Omwavu teyeeyagala, n'omugagga talina mirembe. Kokulazi-kulabe nti amazima ne yeesooza. Peter Kulazi-Kulabe yasalangawo buli mugoba wa loole olugendo lw'anaagendako, era ng'okusalawo kwe kuba kwa nkomerero, tewaba kukyusa. Mpozzi mu Dubai nannyini kampuni, naye nno nga mu Dubai omusanzeewa. Katalabika ate nga ne bw'alabika tasembererwa buli mukozi. Ekyomukisa Peter Kulazi-Kulabe yali musajja mulungi nnyo, nga muganzi eri mukama waabwe. Ate nga ne bakozi banne tabakanansa nnyo, era ng'ategeera ebizibu byabwe, kuba naye yaliko omugoba wa loole nga tannakuzibwa kutuuka ku kifo ekyo kye yalimu. Kulazi-Kulabe yali musajja mumpi, munene, ng'alina ekiwalaata kikomeeyo ku nkoona, yalina ekisanga kimukuba ku mpagi. Peter Kulazi-Kulabe yagamba Ziwambazza nti, okoze bulungi okukeera, njagala otwale amafuta e Kabaale mu Kigezi. Gali mu bidomola 600 era bijjuza bulungi loole eyo. Kulazi-Kulabe yayongera okutegeeza Ziwambazza nti olugendo lw'ogendako luwanvu era toyinza kudda lwaleero, n'olwekyo tukusuubira kudda kwosa luli. Ziwambazza nti kale ssebo, yo loole baagipakidde dda? Kulazi-Kulabe yaddamu nti tennapakirwa, era njagala olabirira abapakasi nga bagipakira, olabe n'omuwendo gw'ebidomola by'amafuta nga guweze bulungi. Ziwambazza yagenda eri loole ye gye yavuganga, ne bagipakirako amafuta. Bwe baamala baabikkako bulungi ettundubaali era ne balisiba bulungi. Ziwambazza yaddayo mu woofiisi ewa Kulazi-Kulabe okumutegeeza nga bwe bamaliriza okutikka. Kulazi-Kulabe yamutegeeza ekifo kyennyini w'atwala amafuta, n'amuwa n'empapula z'anaatambulirako ezinnyonnyola ebyamaguzi ebiri ku loole. Gy'abijja ne gy'abitwala. Ekyo bwe kyaggwa, ate Kulazi-Kulabe n'akwasa Ziwambazza ensako ye yonna ey'olugendo nga bwe yali ebaliriddwa abakola ku by'ensimbi okusinziira ku nnaku z'anaamalayo. Ziwambazza yabala mu nsimbi, bwe yamala n'azissa mu nsawo ye ey'empale nga bwe yeebaza. Peter Kulazi-Kulabe Ziwambazza yamuteekesaako omukono mu kitabo olw'omuwendo gw'ebidomola by'amafuta bye yali atwala n'ensimbi ez'ensako ye n'ez'okwekuumisa ze yali afunye. Bwe yamala Kulazi-Kulabe n'amugamba nti ab'e Kabaale batulabira, tambula bulungi.